Abasiraamu babukeereza nkokola ku muzikiti omukulu e Kampala mukadde Okusaala Idd Okusaala okulembeddwa Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mbajje ng'omuzikiti gukubyeko ne gubooga. Mu bubaka bwe Mufti Mbajje asoose kuyozayoza abasiraamu olw'okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadan n'okutuuka ku Eid. Ansooka okuyozayoza omukulembeze w'eggwanga n'abasiraamu ba Uganda n'ensi yonna ne bannayuganda olw'okutuuka ku lunaku luno olw'olwaleero. Mubajje wano wasinzidde nebaza gavumenti n'ebitongole byonna ebiyambyeko n'okubadduukirira wakati mu kisiibo. Twebaze embassies n'ebitongole organizations na buli bonna abakoze ekiyambye abasiraamu okusiiba omwezi gwa Ramadhaani n'abasomeseza b'amashaikh mwebale n'ezi radio ezibadde zikola program mwebalire ddala mwenna. Ayogedde ku kulwanagana okuli mu ggwanga lya Sudan okwatandika mu kisiibo kyagambye nti kifaananyi kibi eri obusiraamu. Bannaffe abali mu mawanga g'abasiraamu nga mu Sudaani battiŋŋana, ekyo kibi nnyo kikontana n'obusiraamu era kye baakoze kya kivve era bakyenenye beetondera ensi kulw'okubanga ennaku ezabadde 10 ez'omwezi gwa Ramadhan ezisembayo ate mwe bakoledde ebyokuyiwa omusaayi n'okutta abantu n'okubamalako emirembe. Beetondera ensi. Obudde enjuyi ezirwanagana okulowooza ku nkola ey'okutabagana okulaba nga olutalo lukomezebwa n'asaba ne gavumenti ya Uganda okuyingiramu. Ekintu ekyo kikome, tukubiriza empuyi ebbiri ezirwanagana zikomye. Awunzise alagenda President Museveni okuwanguyiriza okuteeka omukono ku tteeka erikugira obufumbo bw'ekikula ekimu okutaasa ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso. Ng'abannaddiini tuvumirira ekintu ekyo era tusaba ekintu ekyo etteeka eryayisibwa. Tusaba Pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni mu buzira bwe bwe tumanyiiko ateekeko omukono, ebiddirira tuli wamu naye. Era tusaba lyanguyizibwe nnyo kulw'okubanga abalabe b'obusiraamu saawa yodda bagezaako n'abalabe b'eddiini bagezaako okwagala okubuzaabuza. Oluvannyuma akulembeddemu okusaala ku muzikiti ekibuli esswala ya Eid al-Fitr yeetabyeko abantu bangi nga bakulembeddwamu jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge ne Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi. Etandise n'okusoma obubaka bwa Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Obubaka bw'omutanda busomedde omumyuka asooka wa Katikkiro Hajji Twaka Waase mwasabidde abantu okwenenya n'okusonyiwagana. Essaala zammwe zituuke ne ku bakulembeze baffe bongere okwefumiitiriza buli kiseera ku bukulu bw'obukulembeze n'obuweereza bwe bavunaanyizibwako. Asabye abantu bongere okutuusibwako empeereza ennungi ey'enkulaakulana. Agamba nti kinakuwaza okulaba nga waliwo amasomero agatalina kaabuyonjo nga n'abayizi batuula wansi. Twegomba okulaba ng'amalwaliro gaffe naddala agali mu byalo nga galimu eddagala n'ebintu ebirala ebyetaagisa naddala mu kuzaala kw'abannakazadde b'eggwanga. Kinakuwaza okulaba nga tukyalina amasomero agatalina kaabuyonjo. Ye Sheikh Galabuzi asiimye abasiraamu abadde bawa bannaabwe ebintu eby'okusibulukirako. Obwerufu obukozeseddwa mu kusaasaanya ebintu ebyo disitulikiti eziwera 20 tujja kusigala nga tuli bwetyo. Era tubagamba kujjo buli yenna awulira nga ayagala okugatta ku busiraamu omulyango muggule. Ye Omulangira Nakibinge asabye gavumenti okukozesa obusobozi bwonna okuyamba bannayuganda bonna abali Sudaani awali okulwanagana. Njagala okutwala omukisa guno okusaba obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda okukozesa kyonna kye balina nga bayita mu nkolagana n'amaanyi ge balina okulaba nga bataasa bannayuganda abali mu kifo ekyo babe nga bakomawo. Asabye gavumenti okwongera ssente zeeteeka mu bujjanjabi kuba obuweereza butono. Amalwaliro gali bubi temuli madagala naye basaasire nnyo abantu aba bulijjo abagenda mu malwaliro gano. Basaasire abasawo n'abakola mu malwaliro gano babe nga babawa ensako zaabwe basobole ffenna okutujjanjaba. Era asabye abantu abatambulira ku nguudo okweddako n'akubiriza minisitule y'ebyentambula okwongera okuteeka obupande ku nguudo. Omulangira naye asabye enguudo z'omu Kampala ziddaabirizibwe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.